Ya basi embeera nga bwesodde okubaate ng'etambula wabaddewo olutalo lw'abannaffe aba Black Market Records n'abayimbi ab'enjawulo nga bavaayo nga beemulugunya ku kampuni eno, kampuni y'Abamerika eyajja mu Uganda ng'esobodde okubaate ng'ekoze bingi nnyo. Eyina amatabi ag'enjawulo, eyina e Rwanda, eyina e Tanzania, East Africa, mu nsi ez'enjawulo bayinayo naye nga basibuka mu Amerika eyo. Mu mwaka nga gwa 1986 basobola okuba tebatandika okumanaginga abayimbi ab'enjawulo. Kati nno mu Uganda bakajja ndowooza mwaka nga gumu bali myaka ng'ebiri kati, era nga abayimbi abafuna omukisa abasobola okuba ate nga babuukira ekigaali ky'Abamerika oba oliawo baali basuubira nti bayinza okugenda mu Amerika basobola okuba ate nga bafuna ebirungi. Abayimbi bangi mubadde mwewulira nga bakaaba bakasiiwuukira ba Dick Promotions bandi bonna nga bagamba ekintu kya corporate akadde kano kirumidde mbaana balenzi bano okuli mwana mulezi gwe bayita Bruno K, gwe bayita Rabadaba, omukyala gwe bayita Nina Roza olw'endagaano gye basayininga gye batamanyiko wadde n'akamu. Nina Roza yavaayo nga yeekokkola bannaffe aba Black Market Records ng'agamba nti bamubbidde YouTube ye era ennyimba zonna zasobodde okuba ate ng'akola bannaffe aba Black Market Records basobola okuba ate nga bazitwala zonna. Kati mu mbeera nga basobodde okuba ate ng'etambula bannaffe bano bakoze press conference olunaku lwajjo ne basobola okuba ate nga boogera ekituufu. Nina Roza kyayogera, aba Black Market Records bayogedde bingi nnyo ne bagamba nti omukyala ono Nina Roza enjaga era agikukusa n'ogikukusa okuyimba ayimba naye enjaga yesobodde okuba ate ng'emulemesa okuyimba. Nina Roza ye yategeeza nti aba Black Market bo balumwa bulumwa just baafuna kasajja ku mutima okuba ate nga bamukola bino byonna. Era aba Black Market Records bategeezezza Nina Roza yasayininga contract ya myaka 5 yagisayininga 2020 mu August, tuli mu 2021, endagaano yakatambulako omwaka gumu ebulako emyaka 4. Yabisayininga tabimanyi olw'embeera nti obudde obwo mudidi gwaliwo ate nga budde bwali bwa COVID. Bruno K bamutegeeza nti muyimbi wa Facebook talina makulu wadde n'akamu, naye endagaano ayina okuba ate nga buli kyonna kyakola kya Black Market Records. Rabadaba bategeezezza nti okuyimba kwe ne kwetaaga ssaala. Baaba omuntu alina ssente buli kimu akikozesa. Embeera nga bwetambula Black Market Records baabano nga bategeeza embeera yonna nga bwesobodde okuba ate ng'etambula ku nsonga z'omukyala gwe bayita Nina Roza. Yavuddeyo ng'anoonya sympathy mu bantu mu bawagizi ng'agamba nti bamu balina bye bamukola ebitatambula bulungi, wabula ng'endagaano gye basayininga wano wenkutegeereza oba ng'oli muyimbi ogamba nti omanyi oluzungu si kyekyo nno. Kati bannaffe baabana aba Black Market Records bategeeza ensonga zaabwe nga bwe bajja mu Uganda ate nga bali registered bulungi nnyo. Byatandika bitya? Omukulu ne bamuyita Bule eyasobodde okuba ate nga ayogera kampuni ya Black Market Records y'abannaffe b'Amerika bajja wano mu Uganda okuba ate nga bateeka ettaffaali ku ndongo y'eggwanga, naye abayimbi abasinga bagyekokkola olw'embeera basayininga ebintu anti empapula zibanga 10 asomako 2 okuli ssente ezisembayo tazimanye. Nina Roza yasayininga yali amanya sayininze mwaka kumbe myaka 5. Twagala okutegeeza bannayuganda Black Market Records ge company endala zonna eri legally registered era ekwasaganya nnyimba n'aba musicians wano mu Uganda. Era ne twagala okutegeeza bannayuganda company eno eri mu nsi 18 era nga ekwasaganya abayimbi abasukira ddala mu 10 wano mu Uganda ng'ekwasa abayimbi abali wakati wa 18 na 23. Twagala okutegeeza olw'okuba kampani eno eri mu mateeka, buli mukozi ali wano ajjawo mu mateeka era ng'aweebwa contract oba ekiwandiiko ekimulaga nti nno akola naffe. Era n'abayimbi abakolagana ne kampani eno balina contracts ze bakkiriziganyaako ezibavuga okukolagana n'eno kampani. Kino be bakulu abo aba Black Market Records nga bategeeza ensonga zonna. Abayimbi abavuddeyo Bruno K yasobola okuba ate nga avaayo n'agamba nti aba Black Market okuva lwe yabeegattako afunye emitwalo 2. Omwaka mulamba gwamaliddeyo eyo yavaayo, yasooka okuba ate nga avaayo wadde nga Rabadaba naye yavaayo teyajja nnyo mu mawulire naye nga naye yeekokkola. Bruno K nga bw'omanyi muyimbi wa Facebook bamuzzemu bwe bagamba, I will not be intimidated, I will not be threatened. In my own country, you called me at 7:30 a.m.
And then you threatened, I will do this, I will do this. You threatened me in my own country, on my own music that I wrote with Mose and Nina. And then you threatened me, saying that that's your song. Guys, if anything happens to my YouTube channel, you know the people that that are responsible for it. Black Market Records. Nabawo kusoloza mu nyimba zange for a whole year. A whole year. I gave them the rights to collect royalties from my music. And guess what? For a whole year, those guys were not ashamed to send my manager 20,000 Ugandan shillings. Bubi. Ize nyimba ye bwategeeza zesobola okubate nga afuna emitwalo 2. Aba Black Market Records bagamba nti omukulu no Bruno K waliwe yamuleeta lwakuba nti yali muyimbi mulungi nga ku Facebook ayina following ennungi nenga wansi ku ground taliyo. Bamutegeezezza ayina kubate nga yeetereza oba asobola okugenda mu kooti agende babimalire mu kooti kubanga naye ayina emisango mingi nnyo. Ulira ate Bruno ye tuwa making sure nti assigninga on every page na signinga no mulala ya musigningirako yali manager we Ivan Annington Kasozi. Bruno is just in dishonest nti ne sente zamwebwa teyazi disclosing ewa manager we Kasozi. Era Kasozi bwe yazze wano yatugambye nti nayagala tugende mu Airtel balete zino message era twetaaga bagende mu Airtel bagende ne mu kooti. Tusaba abayimbi baffe bamu fete tubayinako, let them respect themselves and respect people's brands. Black Market Records yagenda okutandikibwawo nga Bruno K tannazaalibwa nga Nina Roza tannazaalibwa. That is 1986. Owulidde ensonga ezo bannaffe aba Black Market bagamba bagende mu kooti baba basobola n'ebintu bino babijje ku Facebook gye babitadde. Bannaffe bano bayogedde ku nsonga esobodde okubate ng'ekutta akati ensonga ya Nina Roza olw'embeera nti basobola okuba tebastrikinga YouTube yaabwe ya Nina Roza. Bo beeganye ebyokwokya YouTube channel ya mukyalo ono nga bagamba nti bo Nina Roza yabitandika nabo bakoze batya. Kakati mu Luganda tugamba sebusirwanjo kabugitisa nyiniyo, fe tugamba tutya Black Market abagitegeera obulungi we tusinga okufuna ye digital platforms kubanga ennyimba zino we tuba tuzidistributinga oba zisaasanya mu abo bezigendako tukozesa emikutu emikwanira wala oba ogamba digital platform, digital distribution. Kati kiba kyabukuusa fe Black Market okuwamba YouTube ya Nina Roza. Singa tuba tukemeddwe ne tuwamba YouTube ya Nina Roza twandibadde tugirina kubanga ate gyekoma okubeera waggulu n'abantu ogigendako ffe waka waffe ali ku YouTube ya Nina Roza tumufunamu ate nga ne Nina Roza waka we gwalina ku YouTube channel naye amufunamu. Kati ffe tugamba tutya tusaba omuntu oyo eyina empisa embi eyeyisizza obubi n'atwala YouTube channel ya Nina Roza agikomyewo. We kindly request that whoever tampered with the YouTube channel of Nina Roza to bring it back, to kind of bring it back. Nga tukyagenda maaso embeera nga wesobodde okubate ng'etambula bannaffe bano ba Black Market Records nga bekutegeezezza bali abava mu America abakulu abo mu katundu bakayita California mu state eyo gye bava gye basobola okubate nga bava paka akadde wano bataka mu Uganda era nga abayimbi abasinga babeekokola wabula bo bavuddeyo naffe ne batuwa side eyaabwe nga bwesobodde okubate ng'etambula. Tubadde wali ku YouTube y'omukyala gwe bayita Nina Roza era bagambye nabo we balaba nga YouTube y'omukyala Nina Roza ebuzeewo kuba yasobola okubate nga gifuula private mu mbeero ne baggulawo gye bayita Nina Roza eya Vevo. Zonna ziri ku YouTube nenge ne ya Vevo ye yabannaffe aba Black Market. Kati Nina Roza buli luyimba lwonna lwateekayo balulya. Kati Vevo eyo yegatta ne YouTube channel y'omuyimbi gy'abazze nayo. Kitegeeza nti ffe tusobola okukozesa Vevo yaffe ne tuteekayo content ku YouTube channel naye tetusobola kugenda ku YouTube channel ya muyimbi okugyayo oba okweditinga oba okukwata ku kintu kyonna ekiri ku channel eyo. Kati obuzibu bwava nti Nina Roza we yatandikira okulowooza nti yandyagadde ave mu Black Market oba ngafunye ekirowoozo yatandika okutempalinga ne channel ye ng'omuntu nga ffeno tubirengerera eno mu mabbali. Mu bimu ku byo ekiseera we yalina okuteekayo oluyimba lwe bayita onteekako lwe yakola n'omuyimbi Oxygenius gwe yeereeterayo kennyini ne tuluteekamu sente yaddira YouTube channel ye n'agifuula private nga ffeno tetusobola kugiraba naye nga yasobola okugiraba yekka.
kyetwali tulowooza nti YouTube eyo yennyini agitadde wansi oba agisanguddeyo aya basi awo nembeera bwesobodde okuba ate ng'etabukira abajjukira olunaku lwa jjo n'omukulu gwe bayita Abitex Kikofiira yasobodde okuba ate ng'avaayo ng'awolereza omukyalo ono gwe bayita Nina Roza olw'embeera nti waliwo akayimba ke bakoze ne Serena Butter buli kayimba konna ke bateekawo nga kaliko Nina Roza bakookya ku YouTube oba bakastrikinga kabeera tekayinza kweyagalira ku YouTube n'emu kati Nina Roza kyayinza okuba ate ng'akola ennyimba ayinza ziteeka ku Facebook ku Instagram ku TikTok ate nga YouTube wano mu Uganda yeyinza okuba kale sasula Spotify zonna bannaffe Black Market endonga eyo yonna bagisayiningamu Nina Roza kati mu mbeera nga bwetambula omukulu gwe bayita Abitex Kikofiira naye yagambye nti aba Black Market beetereeze olw'embeera balina okuteekamu ak'obuntu Nina Roza yasayininga emyaka 5 n'omwaka tegunnaggwako bwakubye emmeeza ayagala kuvaayo Abitex wuno ng'awolereza omuyimbi aba Black Market temugezaako nemukola amalala nemukwata ku luyimba kuba oluyimba luli under Abitex Promotions luyimba lwa Serena yasalawo obusazi n'ayimba nani ne Nina Roza naye nga nanyini luyimba Serena Butter ante abalumbye America butereyo tosobola kugamba Nina omukazi yasoma ng'ayina ne lawyer we eyagambye nti ngenda mu kooti n'ogamba nti be yasayininga tabitegeera nze nina ekirowoozo waliwo abantu abajja mu music nga bazze mu mbeera ya nga si yabwerufu nga erimu embeera y'okukumpanya kubanga sirowooza nti Nina Roza asobola okugamba nti endagaano yange yaggwako nga datakite aya basi oyo Abitex Kikofiira n'ag'omuntu owagamba nti Abitex ayagala kusayininga omuyimbi ono sikiinaako bukakafu naye nga abatambuza ensonga ze abamu ku baproducer bakwataga nabo yakoze akayimba ewa Bawa ne Serena Butter bannaffe aba Black Market Records bagambye nti munywanyi waffe Abitex abaana ba Black Market bannange balina amalala nabo bagambye nti Abitex tebamumanyi wadde n'akamu bino bintu bya copyright omukulu agambye nti Abitex simuwuliranga nako Abitex oba yaani kino kiddamu bwe nti ffe nga wano ku Black Market Record nange ng'omuntu simanyi Abitex yaani era simulabanga nako naye kati mwami Abitex byonna byayogera tuyina kye tuyita okwetega no out of excited ebintu bino tebikolebwa emotions kati if Abitex wants to appear in front of a camera to make a statement tajja gikola bwatyo Abitex akole bwati Abitex bw'aba awulira nga ali aggrieved agende mu kooti atwale mu kooti tuyina address tuli registered ajje wana atwale mu kooti tujja kudiringa naye okitegeera Abitex kyalina okumanya there is what we call copyright okitegeera ffe bino ebintu byetukola tetubikola mu mateeka aya basi yensonga eyo Abitex webula abawoninze aba Black Market Records abawoninze ogusembayo n'abagamba temugeza ne muzanyira ku luyimba lwa Serena Butter ne Nina Roza essaawa zino nyina oluyimba nasasula Nina Roza 100% afuna ekirowoozo nemanya nti Serena Butter agenda kuyimba nani ekirowoozo ekyo kyali kyasooka kugenda wa kemisera ne balabika nga bolayini yaabwe erabika ndala nga si beteefuteefu kola nembavaako nali nkyali awo oluyimba nkyalutadde awo ate Nina Roza n'ava gye yava omulamwa ne guba nga atudde bulungi mu mulamwa ne muyita ne tukkaanya ne musasula 100% naye mpulidde nti buli luyimba oluteekebwayo nga lulimu Nina Roza mbu aba Black Market balujjayo ne baluteeka ku YouTube zaabwe Abitex n'ogenda kakasa bannaffe aba Black Market nga bavudde ku Abitex bategeezezza nti omukyalo ono yasayininga endagaano ya myaka 5 olw'embeera nti ku peegi ezisooka kwe kubeera ssente abayimbi abasinga kwe bakoma wabula tebasoma biwandiiko kati embeera eno mwawulirako nga kamiliyoni bbalamu yamusayininga emyaka 10 n'Abitex n'omukulu gwe bayita kasiiwukira basayininga bwe bati abayimbi ne bayomba aba Black Market babana bagamba abayimbi tebaagala kusoma Nina Roza teri amugaanidde wabula njagala okutegeeza bannayuganda nti Nina Roza bwe yajja wano ng'ennaku z'omwezi 6 yajja before naye byatuukibwako okufuuka ekitundu kuffe byasayiningibwa ng'ennaku z'omwezi 6 August 2020 ng'omukyala Kankunda Nina gwe mumanyi nga Nina Roza yegatta ku Black Market Records Nina Roza yasayininga ekika kya contract gye bayita exclusive
exclusive contracts zino zibaamu mirundi ebiri. Waliyo contract endala ezina terms endala ne wabayo ne exclusive contract. Ajja tegeera exclusive kye kitegeera. Nina Roza bw'aba yali tanywedde obanga teyaliko kimutawaanya kyonna ekimutawaanya bino yabisoma era n'asayininga. Embeera yeeyo yasayininga byatamanyi wadde n'akamu. Yasayininga emyaka 5 abadde amanyi mwaka gumu. Wano ne batuukidde ku kya Nina Roza okuba ate ng'anywa enjaga. Tebyali byangu. Aba Black Market bagamba nti Nina Roza abadde akozesa enjaga ne byonna babigumira olw'embeera nti endagaano ekyagenda mu maaso, nga bagamba oba oli awo mu maaso bajja kuba tebamutereeza naye ng'ekyenjaga. Ulira omwogezi w'abannaffe bwagamba Nina Roza munywi era agitunda. Unscrupulous characters, empisa ezitali za muntu. Essaawa yakakati Nina ng'asobola okugamba njagala kino ne wayitawo eddakiika 3 n'agamba sikyagala, ne wayitawo 4 n'agamba nti nkyagala. Sobola kuwa example nti Nina olunaku olumu yasaba akola oluyimba ne Angela Katetumba, omuyimbi waffe wano. Angela Katetumba yakkiriza, ne tukkiriza Nina akole ki akola oluyimba ne Angela. Nina yasaba bamunone ewakaawe ekyanja ajje agende, remember what was the place I remember, wakaliga agende wakaliga a recording oluyimba ng'omuntu avudde ekyanja yandibadde agenda direct. Nina yasaba driver waffe amutwale ekabalagala. Okay, bw'atuuka ekabalagala yatuuka n'ayimirira ku kkubo n'agamba driver yimirira, n'amugamba nammwe emitwalo gyali 2, something like that. N'amugamba genda mu mmotoka eri ogimpeera omwami oyo akuwa ebintu byange n'ebintu bye tulowooza nti tebikola ki, tebitukana na bimenya mateeka wano mu ggwanga lyaffe. N'amugamba kati tuddawa ekabalagala. Olwatuuka mu KFC Kabalagala muyimbi n'akwata ebintu bye n'agenda mu kayu. Bw'agenda mu kayu n'akomawo n'amugamba kati ondeeseewa wa, kati tulagawa, nze sikumanyi. You understand? Driver naye mukozi naye n'asobera nti yanywa enjaga ekabalagala ne driver yali agenda kumukuba. Wabula Nina Roza yavaayo gye buvuddeko nnaku nga 4 n'asobola okuba ate ng'ategeeza nti abakulu bano just baagala kuba tebaswaza linnya lye mbu ye takozesa biragala, wabula Black Market bagamba alina obujulizi. Nina Roza yabyegaana. Kyenyinza ogamba abawagizi bange, yes, amawulire gagamba I'm drowning in drugs, but all I can say I'm drowning in blessings. Okubanga nziriza abantu nze kunze beera blessing. Abawagizi bange bali abeeraliikiridde Nina is in a bad condition. Njagala kubazaamu amaanyi nti Katonda si muzibe nti tasobodde butalaba kyetukola ate nga si kiggala titawulira saala zaffe. Muddemu amaanyi, music wange gwali nnyo, nkyakola music, nkyali mu bantu nnyo, mbaagala nnyo, mweyongere okuwagira music. Ye bwe yagamba. Wabula Black Market bategeeza Nina Roza aba ayewaka n'ebyenjaga kuba bo balina n'obukakafu. Driver yennyini gwe yali ayagala okuba naye waali ekuba ye yamuwa ne ssente ne bagula enjaga ya mitwalo 2. Nina Roza yamukuba. Baali bagenda kukola luyimba tiyasobola kuba ate ng'agenda. But we as Black Market, we are concerned by our unscrupulous conduct. Entambuza y'ebintu n'ate tumusabira kino kimuveemu kubanga n'agenda omufuna oba ne bw'anadda wano era kye tubeerako. One of our directors called her n'amugulira kiriya, you either choose music or drugs. Kino tugenda kiputinga on record. Nina asobola okugenda mu kooti adisputing effe bye twogedde. Driver waffe omu ku bakozi baffe yakiwitnessinga more than 2 days. Era eyo scenario nkoze eki njibateddeyo. Era kyenjogerako tekiweza myezi giwere 3. Actually it's 1 month. Okwedraginga kukola bweko. Ayaya. Abayimbi bannyo bazze nga badduka mu Black Market. Boogedde ku bayimbi bano bayita UG Boys. Bagamba nti bayina mpisa. Rabadaba bonna. Ba Bruno K tebayina mpisa. Wabula endagaano ekyabakutte. Bana abalala bano ba Yuga Boy. They were indisciplined to the maximum. Tosobola kubanga wakasayininga nnaku 2 ovuma abantu, you know, causing prejudice, you know, mad slinging people's names. Kubanga gwe oyagala oyiseewo kyokola ki kyoyitawo. Naye yaddenga bampisa mbitu bagamba bwe baba balina kye babanja bajje bakole ki bakibawe kitegeere. Naye bwe tubeera tubabanja nabo bajje bakole ki basasule. Ayaya. Bibino bakyabireeta bya Nina Roza ebyokunywa enjagambo ne ku video set gye baaliko. Aha. Okwedraginga kukola bwe kuti.
bw'obanga okozesa ebiragalalagala tebikuva mu musaayi lunaku bino betwogerako byakamala mwezi gumu okitegeera kaakati bwe biba byakamala mwezi gumu ne ku video set yennyini eya onteekako akimanyi kyeyakola ki kyeyakola kaakati mugende mubagambe nti bino si bya Facebook bw'ojja kuzanya sympathy card Bruno yimba what can make you music Bruno yajja wano ng'ekimuleese eyamuleeta mukwano gwe era n'asaba badirectors baffe bakkirize Bruno nga Bruno ali promise era ekintu ekimu director kyeyogera yagamba nti Bruno akola bulungi ku social media ikanwa but his coming here was not based on music because his first ever song is omuwala kakati mugende mubagambe nti bino si bya Facebook bw'ojja kuzanya sympathy card Bruno yimba what can make you music Bruno yajja wano ng'ekimuleese kati oli labadaba alekana twamuwanga wano sente yekubye bifaananyi ng'azirya 3 times inze bwe mbadde nga nsolooza mu music wange ku YouTube nga nze amwesololeza my music has been paying my rent I've been buying fuel with my music on YouTube the money comes in I have my friend Sam Yiga he can testify Sam Yiga ya handling my YouTube things he can testify kuba sente ya nyambo zijjayo he can testify so kati gungamba otya nti music wa YouTube wange nsobola omusasulako rent nenkola n'ebintu ebirala gwe n'ongamba nti wenamukusolozaamu wonna wamu ne ku iTunes wamujjamu emitwalo ebiri obwo bubbi nabasirikira I kept quiet because saagala nnyo ntalo an issue of threatening me in my own country you threaten me nga mutubbako Nina Roza left Black Market because you people are cheating her she's my friend Nina will also come out and speak haya basi Bruno K bagambye nti muyimbi wa Facebook alina kwetereza yekka Nina Roza bamutegeeza okuyimba akumanyi naye ng'enjaga be bakuyimbira akayimba kano